Jacqueline Nabwire ne George Cheroba babadde mu kusaba mu kkanisa ya Buwalira Revival Christian Church e Busia gye babalumbye ne babasanjaga ebyambe. Zabadde ssaawa nga 2 ez'akawungeezi. Wafula agambibwa okukola obulumbaganyi ku bantu bano tutegeezeddwa nti ekyamujje mu mbeera y'ensonga ya mukyala we okulwanga mu kkanisa obuvunaanyizibwa bw'amaka n'abusuula. Yabadde ayogera nti mujemisiza mukazi wange nga ndaba ati mu mwana nemugamba mulamu wakiri n'ekiso nemugamba wakiri temamu nze lwaki otema omwana abendi omugenye yakajja. Omukyala ono ejjambiya yamukwasizza ku mutwe n'omukono gwe ogumu ne gukutukako. Yasoose kuntema wano kati yabadde antema wano bweti nenteekawo omukono n'agutema ne gugwa n'engulonda. Ye George Cheroba eyabadde omugenyi mu kitundu kino naye yatemeddwa ku mutwe ne mu mugongo. Wafula olwamaze okukola obulumbaganyi ku bantu bano n'amalamu omusubi nga kati poliisi emuwenja. Era ffe tumutuddeko omusango ogw'okugezaako okutumba. Era ssaawa yonna tumukwatira tujja kumuteeka mu mbuga z'amateeka. Ababiri bano baatwaliddwa mu ddwaliro e Mbale gye bali mu kujjanjabibwa.